mulaba nze sinnavaayo kuva mu mwana oyo nkyamulwanirira mpaka keyesirwaza atya kakola atya naye ebisajja ebyo ebyagala otwalira abantu mu nkwawo ebyo kabaata tubirinako obusungu kabaatwalira obulamu bugenda kiseka nankolera vidiyo mbunimba ninga n'okufa sisobola nga mpama mu buliri nalowooza okugula abaana b'e South Africa mbawo omutwalo gwa $1 bankubira ekiseka amasasi afe nga tugezaako okumuvinga owulira bajonze ekinuma kyonna mu byonna ebinnuma sina kyennuma alien skin kukwata motoka kutomera mupiira yandikirinze n'aswamamu ne kituula n'alyoka akikuba ebyuma ebyo ebisajja biri mu gavumenti ebyo biri mu kumanyira bumanyizi bantu ebyo nakunafuya abantu goloza kyajjewa paper spray yagigula kati noto somanga ko kumateka ga paper spray okubeera nayo mu ggwanga lya Uganda bagitekako sanction bagigana lwansonga ababbi balinzo gikozesa owuli zijira ku order tetuganya osano gitumya kujumia nezijira ku order bazuwa ba polisi waliwo obuvuyo polisi ezeetaaga Bajo mu polisi otya ne paper spray woberera ne paper spray teza ne mundu ogirina bitambule ebyo oyo tear gas lwakwanti bina Uganda birina akatima akavundu omwana byamuteekako embeera tagenda tambulira mu nkwawa ya muntu ffe tuli mu struggle naye gye tuli bataata kitaffe waffe tulina abaana tuli bataata nga bagamba tukomawe wakani baga taata wuuyo omwana naga school fees mumwagala nnyo okutunafuya tugendere mu ntoli zammwe naffe tusalawo tusobola okwesalirawo wanu tweriisa twenywesa twetambuza okiwulira tetugenda tambulira mu nkwawa zammwe temulina gwe mugenda fukamiza wano kuba mwepita alien skin simu ayita same atuwulire Ghost Empire kyagamba same kyekiriwo ndikirira brad ogamba otya wanyima ku sente naye ngenda kuwa kuba we naga ati sirina zigenda akanywa zitawa mu bbanga oyambalanga bagundi bakawboyi anene kyotekoze mwana gwe namala mu ddwaliro emyezi ena Ghost Empire mwe muli naye nga tuzeeko mu byalo Bajo ttaano wange naye nga nze ebyaddala bino ngenze bino kambyogere nga buli muntu awulira nze Sami kubuulira amazima n'obeera gwe Sami kabeere kabaata omuntu yenna mpisaamu eggaali n'otandika okunzoleya wakulayo nga sirina kyennakola mpozi nga simanyi w'obeera naye mba mmanyi w'obeera mba nja kuyisaamu eggaali weebale ate eggaali z'essawa yakakati zaawukana musize eziri eggaali ba Bobi Wine ze baakolanga sawa za kakati eggaali zitambula za alaali kitegeeza obanga ompalana nga sina kyennakola nga nkuleetera empalana weebale ate lwaki nga nkukuba eccupa ng'ofuna kyompalanira kulwaki oba ompalana nga sina kyennakola ekisajja Bajo nga kiwalanya omwana nga kimuvumye kimutuumye aganya alien sikaati alien yalwanawo oyo alinga atali geto yalwanawo mbwera munaleeta emmotoka TV zonna zivaddeko zipostinga bulijjo Bajo waavuma alien skin n'amutyobola nga TV temupostinga abatamuvodde Bobi Wine wakita kyayisa mu bantu gaali kati yakyusamu ka dressing code takyalinga wa ghetto biri beyabeera nti sebo Bobi Wine tebamuzoleyanga kabaata mwena mukimanyi nga tusamusanga kukubona omuzoleye ebyo Bajo bye yazoleeza aliyeri kitegera ate yali bondya ng'asamba ate Bobi Wine we basambiranga kamera tezaalingawo nenga nabo basambanga abantu sebo nga togenda kujja kukuba omuzoleyo ebyo by'ekiyungu ebyo kitegeera nga togenda kujja omuvumenga bagundi babalabanga bano ba Eddie Kenzo nga siba bondya naye ngera bakuba bakasuku nga abazoleeza n'amusange wantu era n'amukuba
okitegeera so okitegeera ebintu tubaddemu era tubadde tubirabanga bulijjo just nti akatiba kajja kakyuka atabamu babadde baana bato bano boolaba kuki kuzi media ebintu ebimu tebabimanyi kati webalaba ebyagundi ebya alien ne balowooza nti bino byamaanyi nnyo naye nga abasajja bonna baabikola ate bo bakola batta n'abantu va ku bya alien byazze n'atomera emmotoka bo battanga n'abantu ebyalaali ate ne babiraba era ne mawulire era nga byatambulanga nalwokuba nti oli yali muyimbi wa ggwanga alina abamuliko emabega biki fonna tubimanyi era baabeerangawo ku bbala ne babikolanga abamu balinanga amagaali agababbiranga Ghost Empire tugende tukole sijja kwogera linnya lya bigundi bya bateekanga munenga era bagambanga Ghost Empire tugende tukole ab'obusimu ne babubanyakulako ab'emidaali ne bagibajjako bagamba ng'ekitegeeza obamanyi of course mbamanyi ate nze njogera byesimanyi naye kati abantu esawa yakakati tebabimanyi kuba era babiyisangako amaaso naye nga byonna byalingawo muki abo bakolanga emivuyo ne abo ba Bobi Wine balagadi baani kitegeera ekyo na kitono nnyo bali Skin yakoze ekikubajjo kitono nnyo era nzo obusungu bwempulira mbuulira lwakuba ali Skin teyetegereza nti kiri munda kuba yabadde side ya driver alien alina kwongeramu bwongezi Bajo yetagateekako mu bbuutu oba yetabisa kola waliwo Bajo bisobola bikola kitegeera simanyi na kumanya biri bye babeeranga ku kkubo ne bajja ne bakuba abantu eggaali zigenda kyuka mutujja bateeka mu bbuutu z'emmotoka nze nkubuulire bazoleyo abantu abatalina be bakoze tujja baleetera n'omusajja gwe nali nsekulidde eccupa ne njitwala mu katambaala nga njala njimuyire mu buugi lwakuba nasanga obwana tebusomye ne ntunuulira obwana bwe ne mugamba obwana bwokka bwe bwannuma nga bugenda nnyo obuugi naye ng'eccupa ngitutte ngiteekemu kabaata n'obusungu nga bwalugwa nkoze ekintu oyagala kutta muntu kabata nkubulire ku nsi mukwano gwe sebo kabata ng'oginonya mu bulungi n'azajja ebyo ebintu mubirabanga ebyokusaaga by the way naye ng'ebintu byalaalize mbabuulire ku street kuliko okufa ebyaddala abo bafala basobola okukola ekintu kyonna nze nkubuulira omuntu alina okwebereramu naye naffe tujja balagako nti tusobola toyinza kubeera na paper spressive era banaye alien eggaali gyabadde naye era yadde temalaaya webajo ate balina omukubamu amanyi ago nze nkubuulira ngani g'okuba paper spray naawe jabadde apaakinga nabbali akakabuloka ibula ke yakutte n'asooka agenda akikakuba byandigenza okugira ng'omusayi tekikyalaba mu maaso oba okutomera kukiremye si kulimba ffe obusungu abasinga bwe tuli obulya ebyo ebisajja ebyo bikoze ebikyamu ebyo bibajja ebyo byatunafuya wano abaana b'abendi nga basibiddwa biri ku ssente birya tuli ku musayi gwa fulanka tuyoola tuziika biri ku ssente birya gwe biwaana gundi we biwaana gavumenti bimaze okulaba nti kati okimanyi Bajo yakwatako Bible n'alayira ng'agamba Kyagulanyi talifuga Uganda talifuga navoola yakwata Bible n'alayira balabidde kwabo ba Bajo kitegeera n'agamba Bobi Wine talikola ki nga sobola kudda ku sayidi y'ababajjamu kubanga bino ebintu tebivaayo ebintu bye tuteeka ku social media tebyerabirwa olinayo video ngali Skin avola Museveni avola Bobi Wine nga Bajo girina kabaata sigiraba nakwata ne Bible bwati n'alayira bapostinze ebifaananyi byabwe ba wisdom kaye bakute Museveni mu ngalo bakoze biki okusanyukira Big Eye sawa ya lero tusanyuka kubalaga nti tetulwanyisa mmwe tulwanirira mmwe wobo tegedde amazima efujjoli abwe balikole olaba Sami bonna efujjoli abwe balikole bonna bakole efujjoli abwe propaganda abwe bamukole naye tebateekamu Kyagulanyi kitegeera oba bagala vuma gundi alien bamuvume alien nga ye naye tebateekamu Kyagulanyi okitegeera biddira ku sitoko y'abantu alien bwakola byotayagala jangu omuvume nga alien naye toteekamu Bobi Wine kukola kumufuula nga boyo nange kimbagambe era bw'onaateekamu Bobi Wine alien naye alina basooja be era naye bajja kukola ki nabo bajja kuvuma ggwe awakunyiiza bo tebajja kuvuma ggwe
bo bajja kuvuma gwe wakunyiza kitegere kakati waba Kyagulanyi alina kyakoze ekikunyiza era mujangu oyogere ensonga zo ng'onenya Kyagulanyi siraba lwaki ate oba oteekamu abantu abalala omwana bamutadde mu buzibu baagala bamufukamize abantu babonaabona ali ne waddayo mu kubonaabona tewali kyafuirwa eyo yali chance n'avayo Katonda yamublessinga bana abaana bali mu ghetto abantu abasinga babatwalanga bafala ne bategeera nze kankikubuulira kakati oyo mwana bagenda ne bamukozesa waneeno ne bakwata ssente bo ne balowooza tategeera Chega naye ategeera we bakwata ssente ye n'abagamba izelo oba mukutte mugende mukutte byammwe kitegera naye n'abalinda akaddako n'abagamba akaddako temujja kunteeka mu nsobi yeki yemu kitegera kakati yewe yabalaga nti temujja kunteeka mu nsobi yemu ate bo ne beeraga nti no bo baagala kumulagako nti no ffe mu system tubaddemu tusobola okukozesa ne woba toyagala kitegera yo omwana n'abalaga nti sijja kakate noma weevaawo bo we bafunira akasajja awo kyobola bateekamu n'ennupu ne bateekamu ne Kyagulanyi kuba bo baafa bo nga bo tebasobola kweterawo mu birimbo gabba abantu ne babawulira kitegera kakyaba baagala bamanipulating abantu babateekemu babalowooze nti no Nuupu ne Kyagulanyi kantu akasobola okuba alien skin okitegeera nenga ye alien n'ebya Nuupu tabiriiko ye alien music we yamukubanga abagamba nze balumya mitwe okitegeera emboozi y'amayirungi biki music we ng'ali awo omuntu atamwagala tumuwuliriza amwagala gwe muwulirize okitegeera kuba talina makulu kabata wanji talina makulu muwulirize music gwe alina makulu mwesonyiwe genda owuliriza Bobi Wine yakuba music mungi nnyo alina amakulu okitegeera kati nze sisobola kuddira alien skin kumuteeka ku Bobi Wine kuba Bobi Wine alina music owuwe nga w'omuwuliriza azimba eggwanga ng'era music owuwe nga ye Bobi Wine azimba eggwanga music wa alien skin w'abantu abali stressed oba abantu abagala okufuna happiness okitegeera nti nze music ngenda muwuliriza oba talina makulu oba alina amakulu nze ngenda muwuliriza nanja muzina ojja kunyiza ate nga music wa Bobi Wine alina amakulu naye era ne mubbala bamukuba ngera we bakuba wa Bobi Wine wa alien skin wadde talina makulu abajja ne balwanyisa gundi alien skin mbamba sekerera kuba yabagambirawo nze kati nagambye omwana nengeza nkusanga ng'ojja oluyimba lwa alien skin mu motoka yange nga teroyimba kuba agenda kulekera oyimbe nyimba tuyina ntono namugambye ogeza n'olujjamu aganya omanya abantu usimlimba godempa abantu baagala nnyo tufukamiza mwana kabata ffe tuli bataata yadde tulwanirira ensi yaffe bulo kiwulira tuli bataata naffe twetaaga okuba abasajja twetaaga okusalawo naye mwe buli omwagala okutufukamiza tugendere ku ntoli zammwe twekyawa nenga ddala kabaato basami wowuliriza music wa alien skin ye muntu goyinza okugamba nti munnange jangu owuliriza ensonga zino ze ziruma abantu nga tuze ddala mu lifestyle ya alien skin ne Sami at least Sami lifestyle ya Sami ye muntu gosobola okugamba nti ne alien skin ye yajjanga abalaze nti no this is me the real me okitegeera era n'abagamba nti nze nasomako ne Kakoza Mutale ng'ebintu byonna byayogera tebikwatagana tebiriyo then listen to the music yabayo Gosempa yalabayo ne mukugula w'ekibiina kye musajja tuyali munigina wansi waggulu ng'ali mu bikofiira ng'ebyagundi naye ng'okakasa baba bagula w'ekibiina bwe kityo Bobi Wine we yaggula w'ekike obo kitegeera tunulira zona political parties gwe tunulira zona political ne luli bamubuuza ku interview tino kati gwe political party yo bigendererwa kibi mwina nasoka nabuuza n'okubuuza mpozi ngenda kwesimbawo kuki oli yali mu interview nga namubuuza n'omubuuza tomanyi nakyo ogenda kwesimbawo n'agamba anti mwana nze sibimanyi naye nze kye mmanyi ngenda kuteekawo ekibuli abantu mbabonyeebonye mbabbeka amataka kati n'owulira omuntu omulala ng'omufune ebimotoka bya tiagas n'amazza ate omuntu bw'ati akoze statement bwe nti mwetaga ku ggaali eyange genda onnunula abantu kakati ne weebuuza ddala ani atategeera nga mpoyo obudde
Mboyo nga mboyo yekise mu struggle yange. Muteke ku kintu ekyange kyendika ekiri serious oba oliko ekikyamu. Nze nkubuulira amazima oba oliko ekikyamu. Omwana yajja n'abagamba this is me, the real me. Bajo yada inotomera Bajo. Yabatomera kumutta yabadde amulagako respect yada mu respect nanga mugamba nga sina kye nakola kankuwe ky'olina okumpalanirako. Amuwala kati amuwala nti watomere motoka yange. Yaze namugamba kankuwe okukola omwana kiremererwa n'okulya kyonna ne kivumba kataaga tama tuwulira obusungu mbusebo buffe abamanyi balwanirira mbu twegatte ku sayidi yakyo mbu tusabulire wamu mwe mwaki mutuguza obusiru mmwe. Ate nga principal abeereyo n'atunuulire abantu abamu nga bavuma alien n'aseka noseka kubanga yabagamba waliwo yakayimba akasinga omunyumira kali akagamba byonna mubikole byemwagala byonna mubikole naye tonzijukiza ki local down akitegeera olaba Bobi Wine musajja akulidde mu ghetto banaize kamba bulire. Bobi Wine yajja nga ali mu real life nga bwolaba alien skin. Bobi Wine yajja n'agamba nga talina n'omugwe yagamba wabula ye buli muntu yamujajinga nga agamba nti oyo musada era anywa enjaga era nga abantu bamanyi nti omunywi w'enjaga talina magezi. Era buli omu n'amukriticizing nga bagamba wa oyo tasobola kubeera kino oyo tasobola kola kino n'asooka n'akola ka biiki ke ebusaabala ne kakwatayo mu mpola. Okitegeera wekamala okukwatayo mu mpola bonna abaali baseka ne batandika okulya ebigambo byabwe n'amaliriza ng'agambye abantu nti ngenda kujjako kwesimbawo nga muziki we gwakuba abantu abalaga bagamba nti nze byonna mbirabye naye nzikiriza nti abasajja bonna bali mu system tebasobola kukola nze bye njagala kukola kati kangende mbyekolere. Segera we yajja obyekolera abantu ne bajjayo statement ze yasooka okukola ng'agamba nze saagala bya bufuzi ekyo kye bayita negativity. Okitegeera naye era yena abalaga nti noguwadde olese negativity gye nasooka okuteekawo nga sinaba kuyingira mu byabufuzi ekyo tekinzijaako nze kukola kikumanya golo yange gye nteekeddwa kukola. Era yamaliriza nga golo ye eyisemu era ng'afuuse member of parliament. Era abantu bakyagala nnyo cause he transformed. Yaliko mu myaka gya alien skin Bobi Wine nga tosobola yadde okumusanga mu kubo n'omusongamu olugalo ng'akukubirawo kuba ye yali bondya bano ba alien sina ba bondya just egali ze batambula nabo ze zimanyi okukola ki okulwana. Oshegera era Bobi Wine waliwo omusajja yamukuba oluyi ng'avimba mu escalade nga yakagigula. Oshegera yali bondya naye omusajja yamukuba oluyi n'amuteekako n'emmundu ku mutwe n'amugamba ogenda kukola ki gwe toki maintenance yaffe. Naye yabyogera. Oshegera era n'amanya nti system bweti bweri nti ne bwobeeramu ne ssente era basobola okuzoleya. Oshegera sibyebyebya nti woba olina amaanyi gwolagako wabula wanene abasajja balina amaanyi ne ssente n'emmundu n'ekirala kabaata. Oshegera kaneyingirireyo nze mwennyini. Ku kitebe awo wali abaana abali solid lwakuba eri gavumenti namba yeri okuliyetingibwa si byakatemba. Owulira abaana bali awo abali solid 5 Bobi nga yalagidde naga nti kola kino tewali mwana addama bego mwana walumbirwa omujasi 5. Nze kambuzeyo video kubanze yagikwata. Sami kambuzeyo kanoko kanziruke. Sami mu Uganda mulimu abantu bameka abanene si bangi. Bangi jeba naye principal abanga ze akola interview abantu bayogerako mu Uganda ayogera ku bantu kitayogera ku bantu banene. Abawa attention. Kakati wetuba tuze mu showbiz nga tuvudde ne mu music industry kabaata kintu kimu ekyuli kye yali akola nti omuntu aliko a trending ye muntu gweno tekako negativity oba positivity gwe naawe okutrendinga. Abatakimanyika bakiyiga leero. Shege yensonga lwaki Yisima yavumanga Bobi Wine kuba Bobi Wine yaliko era nga ya trendinga.
kati batasobola kutegeera showbiz ne music industry mu abamanyi era ne principal bwajja ku katuuti ne wabeera America ne wabeera wa bayogera ku bantu abalikira ayogera ku Museveni ate Uganda bamanyani tebamanyi Museveni era bamanyi Museveni na mutabani we kati na mutabani we kitegedde kuba beba trending e Uganda bagambye agenda kujja ayogere ku alien skin ngali mu America. Of course ayina kwogera ku Museveni kuba Museveni yatunda ajja kwogera bibi Museveni byayina, that is negativity. Okitegedde. Then is when abampagira Museveni nga ndi mu America ajja kujja njogere positivity about Museveni. Nenze nonya trending bana ye musule bulungi alien skin ne Bobby Wine one love. Okay. Ateba baawule. Batya. Babaawule kinno manyo gatta abantu bano. Batya. Tosobola kugatta alien skin ku Bobby Wine saawa zino. Yo kugatta kwajja kutya lwaki batandika bagatta abantu bano. Bibajjo ebyo bibajjo. Byayagala ffe abalwanirira ekinene tubiwa obudde okulwana entalo zaabwe. Kuba byalaba nga tetusobola kubyegattako. Kati ate na alien skin yagano bifukamirira. Alien skin alwanyisa bibajjo bana abasupporting abalowooza alwanyisa Bobby Wine. Ebyo bibajjo ebyo nze nabirabirawo neva mu lutalo luno. Ate nga alien skin kyonna kyakola sawa ya leero busungu. Dogo yo bamutulugunyiza mwana n'okwata ne dogo yo bamutulugunyiza. Boyo yo bagadde omufukamiza mwana batulugunyiza omwana oyo. Oyo omwana taata si taata mu baana bazadde. Fango nyejjuddeko abaana abamulirako nga nabo bataate bali. Nenga bayimiridde ku ye. Okitegeera? Abo bonna abamutambulirako bataata. Bobby Wine si ye taata waabwe ku Fangoni. Bana tulwanirira amazima ate tukuliyetinge president nga tusobola okuddawo ne tumwenyumiriza muze wemba mpagira Bobby Wine sikuliyetinga dictator. Nkuliyetinga president wendabe ensobi nenjogerako kuba mukozi wange. Yangamba naye servant wange. Mwana funa bukulembeze sirwana genda mu buyinza mbunfuge. Sina je mwanonda sina je mwana bukulembeze obulungi nga tusobola okuteesa. Kati wongamba tisobola kera kumacha nenda bansobi kuntegera yange nenje emulugunyako. Oba ulia ninga kuliyetinga ata asinga Bobby asinga Museveni obwa dictator. Otegera tano. Ne abantu bano bagala nnyo okutufukamiza. Fe tuli baami. Nga nzija ono nenda bibo obukadde n'obukadde omukazi naninda mu buliri bwogu bwomu. Nenva wo family neninda. Omwana nandaga report nasaba sukulu fees. Lwaki mutu nafuya tutambulire nga mu ntoliza mmwe. Olwokuba tuli mu struggle tugubweko n'ekitibwa nti tuli basajja. Nienda kuzino samo oli mukambwe ina kuzino bagamba walia kitufu walia video ziraba kati mpezi zitambula okuba lwakoze ka video live ne yasembye yenu juzi wano abantu bagambe same walia wakyuse wavudde mu nupu kati oli muki nzokwawukana n'endowooza zaabwe kyekinfudde omulabe waabwe naye ng'omuntu okera ku makya n'otegeera okitegeera nze nali mu kaseera bwenti nga ngenda 5 mu byaddala ng'obulamu bugenda nendabako ku kirwadde kyekimu kye batujjanjaba munnange we twakeera okugiragirako wali ngenda okugamba omusawo nti munaye mpitire oli tuddeyo mu kakampawundi tutuulemu ne bangamba yafudde ku makya oba okitegeera nembeera kawo nga ndaba obulamu bugenda ne ngamba ngenda okutunula abantu bennwana nabo ate be tulinga be tulwanagana nabo ate bagezaako okunwanyisa nfiire mu ddwaliro omwo jukira ndi mu ddwaliro sirina ndiko we malomira amakerende ekimbeezaawo yessimu ngenda okubikula buli wa struggle ngenda olaba ne lumbuye mbwa yapangisa eddwaliro ali eyo mbu yapangisa eddwaliro nawulira obusungu ate abantu munnange bembadde envuma babalista timo baani bakabaata be bankolera vidiyo ezingumya owulira be banteerayo gundi babebe kulu be banteerayo ku ka message akagumya kuba nali seetaaga sente nenga omuntu nga yeetaaga obudaabudibwa okitegeera nengamba olabe ensi empisa bweti kitegeeza nkoze nnyo politics ku bantu kumbe nga simanyize kwetegereza
Msere ngatonda lwala wavuma manganya abantu same. Kubanze nali manya amazima gendi. Nene ngamba abantu bano mwe muli n'abajjako ewange kati okugeza waliwo kamasaba media kali eyo gundi kata. Kajjanga nakalwala nengenda mu ddwaliro kamanyine wenzija sente zanzijanjaba buli kimu nenkalagako n'emirimu gyenkola nenkalagako wenzija sente na buli kimu. Nakole kadda mu comment ne kasamirira mbusimu lwadda aliye nazunga. Owulira nali nwana ababuli babodeguard begundi bekata bawumvu omuwanti kuma Bobi Wine takuma gundi takuma Selector Devi takuma Nubian ya kuma Bobi Wine tutuka ku kirabu baganye Selector Devi okuyingira. Owulira nenteka wawe mbera nengambo wayi muyingire badira ka video ne bakatema Bobi Wine yalagidde bangobe alagira bangobe ensawo ze ziri mu lumu yange. Owulira nga tebisobola na kunoonyereza no bitadde ku page ya Lumbuye mbu twamumanya dda kabata twetadde mu struggle tukoze binene twewaddeyo byali wano byasama olagira oli eyo lwaki tojja ne tulwana we naterera munzize tulwane ndi ku ground mbate mu mwewale alese butwa bitutama bino byo tutambula nabyo we tujja ko Museveni biringa biremeza Museveni mu buyinza. Kakana santo yo matuka walo ne mukwano ko Emiresi kukamirira Emiresi tulwana namwe tuli batata ewaffe nga simwe batata bayo kati sami obusungu buli ludda wa bali eniskini wabatoli no bano kitomera no kitabusi tajanga mukambwe bannangalia bisajja bitutadde mu mbeera bituzanyisiza katemba waabwe bitukoze ebikolobero byefule ebirwanirire kyuka biryamu buli kakana senga sina love ni ya pepe jangu kakanye bana uyu mwana nga mukambwe tunamusobola leero sema obusungu bwo buli ludda wa obusungu bwange buli ku bantu abafula alieni sikini fala abagala omutwalira mu bigere bye nolaba TV buli emu buli Facebook epostinze ngawe yatomedde motoka okutomera omupiira gwa sente meko kusinga Bajo ebigambo byavumya alieni sikini kosati zamononedde sente ne sente Bajo yali sali alieni sikini yawerera abana bali alieni sikini yasasula fangoni omu akamotoka kike yatomedde mbadde alieni sikini motoka gyabaddemu yeyebbeyi yakoseddwa yatomedde wiki newemba sikuwalana newemba nvuge motoka yange yo tuwale jijevuge Uganda ngandi mu bwangu nesanga akamotoka ko nga sikumanyi onekise mukubo nkutomera kati ya aninako n'obuzibu obugane tuwalege nzirange bava kumpayiriza mbunayagambe mbusagala navudde mwali eni sikini kyokka kye sinnakola Sami mamirira kugenda gendera kuntoliza mwe tuli bako kati n'omukyala wuno gwolese ono omukyala nakera ku makya ne muvuma kyokka kumuvuma omukyala yanswaza mu bulwadde bwange teyatunuulira bivumo bye namuvuma nankolera posti ate ngumya naswala eri omukyala ono okyegera bano be bamu abantu bano abakyusizza obulamu bwaffe bano nange namuvuma tumanyi wali tumusasulira lenti ali bweru buli biru agisasule bweru tebabanja biru yewadde yafisiza koze emirimu agambye firiba kadama firibani nze nzizola okuba ovumye n'envuma sikyavuma kabaata nga ovumye sikyapositinga lwakuba opositinze webale kwogera manyi nange Emiresi misono namuvuma ne waita wiki emu nampereza emitwalo 5 ningamba banga mudize Emiresi miso bakanyabo nasuzeyo bulungi bannaye mwebale program eno njagala kwebaza mwami Sami Bulose noja senga Emiresi miso Sami yalwala yatandika okwogera amazima actually yatandika okwogera amazima yajja ichulirwe yafa bwe yasanyuka ndowooza abantu ne bamunenya I think ndowooza naye yekuba mutima okutandika okwogera amazima agatandika kubikkirira kibi ng'ekirungi akyogerako n'ekibi akyogerako Sami of course kale waliwo ebintu nze satulina nnyo nze abantu abanvuma actually
Situnulira nyeyo side kubanga ntunulira nnyo lwaki omuntu oyo akikoze. Okitegeera. Sami we yali mulwadde ffe nga ba human rights activists twali twagala nnyo okumulwalira naye engeri gyali political ate ng'entalo zaabwe zibeera zisobola okujja ku mulamwa okitegeera naye bwe kyayitirira ennyo ng'ate abantu bennyininyini abalina omukamfatinga nga Segirinya ate bamukuba twali tulina okukakibwa okuvaayo okubeera nti noki abantu balina okulaba nti no Sami yali mulwadde physically akoze olaba ali stressed kakati omuntu already omubiri gwe guggwawo ate n'obwongo nabo baagala babuziike yavamu eyo stress Sami yalokoka kati ayogera amazima newankubadde wankyukakyuka bamuyise buli kimu bamuyise embega naye amazima kakati ensi ebuuse kubanga twamaze okitegeera nti no si buli omu nti asusuuta Bobi Wine nti wankyukakyuka naye kakati tuli ku bantu batambulira ku mazima era abantu bonnyininyini kati gwe Kabato oba Sami oba ba truth tellers abali eyo be bawaniridde struggle ge mazima propaganda takyatambula n'abazungu bennyininyini propaganda abakuba lweno app ya TikTok buli wayogera amazima era ne antikaduka we yavaayo n'ayogera amazima naye batandika omukuba okitegeera naye bayimiridde ku mazima gaabwe ate n'omukulembeze bwabwe yennyininyini yagamba ne woyimirira ku mazima ne woobeera omu era Sami big up somesa eggwanga programs zo kati ziri very educative olaba nti n'abantu bazinyumirwa abantu bazisharinga because ekibi okyogerako ogenda n'oyogera ku by'enguudo ezisakolebwa ogenda n'okola programs zo wabeera wanyigirizibwa nga si kituufu n'obyogerako kitegeera so you are a genuine political activist kati ate nga era ba political activist baliininga nnyo ku human rights ngaffe tukontana somehow okitegeera gwokola ensi yonna kati oba oyogera n'abantu abali tebasobola kulaba programs olwokuba bagamba aho yagenda kuvuma buvumi naye kati abantu batuula ne bamalayo video for me I can send ino video zo nzitunulya nenzimalayo naddala eri gye wakola ku jjajja Ichuli ne gundi mu America yafa so your programs have now evolved. They are very educative. Big up to what you're doing. Your daughter is beautiful. Kwegamba olagira ddala nti no ovudde mu eri stage y'abali abawuddisa abalimba ate nga bakusiba nako bakusalako enviri we all saw it naye lwakubanga byali confusing nga tetumanyi mazima ebyo bye tulowooza ne tugaana estruggle eno gye tulimu ey'okubuukira ono n'omala gatanoonyereza n'okola bwoti ddala struggle ne tulazaawa kubanga g'amazima wenvuma vidiyo bazisharinga wenzija nenjogera ku layini ze bagenda okubasalako ate tebagifaako kati ne ngamba bano abantu ababuulidde ddala ekituufu n'otayogera ebyo omanyi bano abali wano abasinga baagala oyogera ebyoyagala bye baagala okuwulira ate bino ebintu byawukana walina okubaawo amazima kuba tuli basomesa Bobi Wine yatuula nange mu kisenge kata naŋŋamba osinga TV naye TV lwaki zikusinga bajja bambadde amasuuti ne boogera ebintu eby'obulimba tebavudde n'olowooza bituufu negwe ne woyogera ekituufu ng'ovuma ovodde okola biki bajja lowooza onoonya ki views ate Sami tokyaliwo neawo views Sami okuva we watandika okubeera ng'oli ku mazima nga yo advocating account yo yonna olaba nti ekula right now or attracting target audience was critical thinkers you're total attracting just bantu bagala violence kati era kati njagala kulwana buli fuutu soja bwe banafunya walya simanyi mbega simanyi biki ebyo byonna ebyo kati gwe mulama gwe njagala byonna mbiteeke ku ttaka tubalaba boona ba Bobi Yanga baba nafuya we feel sorry naye it's because tetuli ba political activists ngamwe okitegeera naye ng'abaana babeerayo ku ground but yo mukola kakati muzuukusa population osanga somehow engeri ntino kati mazima ge gatambula ne muzina ensi z'ebweru tulaba aba Palestine bafa
naye tulaba abasajja baffe oba abaganda baffe ab'e Congo wawawo yonna they are dying bali mu lutalo bali mu duka everything is on this app kubanga abazungu bali babika amaaso nti there is nothing happening tebatukiriza kupostinga your information ku Facebook ku Google ku Twitter ku Instagram ku Snapchat TikTok yoka gy'osobola okupostinga eyo information neberanga etuuka ku bantu because baina proxy war ne China kati China yabaleetera app eno okubalabisa nti nabo balimba tovola ba Museveni ebyana byammwe yabijjako essomo lya politics erya politics Uganda teririyo muleme kumanya politics kyeki era obisanga bigamba oli mu byabufuzi simanyi byabufuzi ene enguudo zibomoka ene eddagala malwaliro teri nekiwoza muli byabufuzi babimma okusoma politics kyeki omusolo gwe biwaayo gubigasaani systematically is gama tuli mu kye bayita gundi systematically abazungu batuteerawo policies zaabwe ze balekawo after colonization kati tuli mu kye bayita neo-colonialists kwegamba batufuga on proxy ezo systems ze batulekerawo nti tubeere nga tubeera bebafu ate nga tetu advancing so we will always be impoverished abaana baffe ab'ebulaaya babasomesa how to mine okubeera nga bamininga gold eri gold yeno ali Africa naye babasomesa kyokka abaana ba Africa tebabasomesa bintu byakubeera nga bamininga oba nga bafaayo ku bintu byabwe their resources eziri mu mawanga gaabwe okitegeera bateekawo ezo system kati eno TikTok oba app eno egenze ebalabisa nti no mazima ddala abasajja abo be batufuga bwe baba tebasazeewo kintu kubeerawo that is why gundi abantu bwe bagaana ebisiyaga nga basiba ssente kati nakyemalira asinga oyo omuntu asiba ssente za sirimu olw'okuba ogaanye ekisiyaga bagezaako population ne eyo yonna information abantu tebagiwulira because tuli mu ntalo tuli mu bino naye nga mutuufu emundu tinga etunuddawa Gwenyini abantu abo nabo ne babalabisa abantu ba West Africa beerwanako bali mu kugobayo bazungu so that they can start rebuilding their country. Emily, how are you? Nze njagala kwongerezako ku ekyo ky'obadde oyogerako because that's real politics ky'obadde oyogerako that abazungu basomesa abaana baabwe the good in Africa ate ffe in Africa ne batusomesa history in their countries kitegeera so system bwetyo bweri designed naye ffe ekizibu kye tulina wano mu Africa nti we are manipulated okubanga twagala ebintu nga bonalaba religious entertainment ne politics naye ne twerabira okumanya ekintu ekituufu how worth our lands are nga Africa kitegeera ti abantu abasinga you wake up in the morning nosanga abantu ku kyalo abasajja balire mu myaka nkaaga nga amanyi timu z'omupiira eziri mu England amanyi abasambi amanyi substitutes amanyi ba coach amanyi ba manager kitegeera ngali obsessed nti timu gyawagira we bagikuba anyiiga nabeera nga tosobola kujja kumugamba nti no okimanyi nti abasajja basima golodi ekala moja abasajja basima mabo ekala moja nga agenda kukuba oluyi kuba byomugamba teyetaga tayibinamu yadde interest teyetaga nakumanya nga ye ali so obsessed ku entertainment ali so obsessed ku timu ye nga Arsenal kitegeera nosanga omuntu ng'ogenda kumugamba nti munnayo kimanyi nti abasajja kopa yali mind before even amini era nti Uganda yali ebaddeko nga yayina kopa industry esinga okubeera mu nsi yonna oba ne coffee industry okubeera mu nsi yonna ebyo byonna abantu wano waffe tebeetaga bimanya oba yeetaaga okumanya ekintu kimu nti Arsenal egobye kyaki wali bagizimbye
bagenda bisalako gundi mbutwaguza omuzanyo anti-Africans we are brainwashed okubeera nti no we stay impoverished so that abazungu babeera basurviving. There is nothing in this country. Exactly. Omwana yaja n'agamba nti no Western countries they need Africa like oxygen and African countries we don't need Western countries. I think that's kituufu. Why? It's a universal war going on between them. Buli omu ayagala party eno kati ne ba Russia bazze n'aba China they are all just one bonna bagala to use us. There was nothing wrong with Africa up until ekibarwanye sawa yakakati China ne Russia ntino we bali bagabana Africa China ne Russia tebajiwa naye ensozi singa mu Europe ne America bagabana nga bona akwata ekibanja kyo n'ogabira mutabani wo Sami n'omwako gwe Sami tandikirawo family n'owako Ghost Empire nawe tandikirawo ne Kabata nawe tandikirawo kitegera. So Africans we need to rise and understand Africans we are not poor bananga abantu balina okukimanya nti ebyaddala kati brainwash ku bantu bafe ntino buli omu kati avaayo kati ba resources zaffe z'omutaka kati bali mu kubba ne human resources abaana baffe bonna abasomye bonna babajjayo kati okubeera nti no they will still ride on our backs be bateekawo bano bannakyemalira be baawa omukulembeze amaanyi. In fact the system in place be bagiteekawo era okugikyusa you have to contact them wobanga tokikoze bajja kujjako. That is why we had so many changes of presidents in the beginning. Museveni yajja nga alowooza agenda bayisa kulitalaba bamulemberedde. Right now kyobola banga akaaba akolima abayita pigi abayita chi because of that. Atandise n'okubuusa abantu ng'abagamba lwakuba abantu babiyisaako amaaso. Atandise n'okubuusa abantu ng'abagamba nti no newe bate batuwadde buyambi tusobola okwemalira wanene tulina ebintu ebisobola okutumalirira ekitegeera abantu abagamba ne bad people it's the same thing nga Gaddafi era we bamuteekako embeera naye n'atandika okuvayo n'atandika okwogera ekituufu n'agamba abantu the reality paka kumaliriza nga bamukoze kyekimu Saddam Bin Laden bwe yavayo n'agamba abantu be nti this is the reality. Okitegeera kati bataddewo Kagame ali mu kutemula abantu ab'e Congo ab'e Somalia ab'e Ethiopia abatemula kati ate eno Museveni bw'atereeza kwegamba Museveni is holding them ransom naye is not going to be forever. Kagame yaliwo just kwegamba kusaddaka busaddasi gundi musayi gw'Abafirika nga ffe tuli wano mu bya kisiru tuli mu ntalo zitali. I think they are curtains, but the system is really big. There is those people behind it. That is real politics. Wali abantu abali emabega wa Museveni, wali abantu abali emabega wa Kagame, wali abantu abali emabega wa onali president wanu yali ono Mugabe, wali abali emabega wa Nelson Mandela. But still, ekintu kye tulina okumanya Africans we have to understand that our lands are rich. Era tetwetaaga religious, tetwetaaga kusaba. Because siraba lwaki nkwata Bible nsabe nga nina golodi emabega wange mu nnyumba. Byonna ne religion kenyini bagiteekawo as a means to logically sikitegera why do you give me a Bible or a Quran nze nsabe nga emabega wange nsobola okusima nenfunayo diamond nsobola okusima nenfunayo amafuta emabega waliyo copper waliyo uranium ekitegera so sikitegera logic mbasi mutegera lwaki obompa Bible nsabe ne bagamba Katonda yakumanya nga tonnaba okali atota mutadde kukulesa kitegeera awo you know wedini wenjikola kiwenjigira ku table before nga sinaba na kunenya Museveni sinaba na kunenya baani bonna babesije before no I have to understand that I'm rich ensi yange ngagga era kiteni n'okubanja gavumenti enfuga era gavumenti enfuga wenjibanja nenjigamba nti emanju wange in my backyard waliyo golodi waliyo diamond waliyo amafuta waliyo copper lwaki onsasuza emisolo
Lwaki oleta ba investors waneeno ne batandika okutwala lwaki oba ontwala mu ssomero nsome emyaka 16 nga nsasula school fees lwaki oba onsasuza school fees nga naawe mwennyini okimanyi nti emanju nina golodi kilo ya mitwalo 6 mu 12 bannaye bwe bukadde nga 2 n'ezigwamu kilo ya golodi obukadde just kilo emu ya golodi esobola okuzimba eddwaliro just kilo emu ya golodi esobola okuleeta amadagala ne gajjula mu malwaliro whereby nga teri n'omu agenda kuyadde okusasulwa yadde 10 okujja okukola ki okujjanjabwa cause mu nnyumba yange manju golodi waali kakati gavumenti ne bw'obanga otaddewo nti ogenda kubanga you own the lands ettaka lino ogenda kubanga goliinako rights naye ebyobugagga ebivaamu sente zigenda kubanga zimbenefitinga nganze ki citizen kitegeeza nti nze wenzinaba zimbenefitinga nga citizen abajja okulambula waneeno sente ze baleeta still zisobola okusatisfyinga mwe bye mwetaaga nga taxes nze ne wemba sisasudde ki misolo oshegera naye abasajja bo bateekawo system eraga nti nno ffe tulina okulowooza nti nno tuli banaku era tetulinawo kintu kyonna whereby nti omuntu era ajja kugamba ensi etasasula misolo naye bwani waffe mu Africa era nsigala nti kugamba I don't deserve to pay taxes koze ensi yange engagga kona kwaka akantu mulaba bino ebibiina ebyo bya Red Cross ebyo bya UNICEF all those charities mulaba ebyo ebibiina those are money making projects era birina okubeerawo nti omuddugavu atokomoke era omuddugavu alekerawo okufa they run out bajja ne bakwata obwo obufaananyi ne bu video bw'abaana bayiika eminyira ne babutambuza eno ne babawa ssente it is all money eddagala siriimu kennyini it is a money making gundi balina okumukeepinga ng'ali life okubeera nti no bakola ssente is big business naye nga muzina ensi ez'ebweru abantu abasinga babawonya ne siriimu naye mu Africa gundi properties oba eddagala lye bawa ng'okwebasa akawuka mutawona because balina okukeepinga on nga bakola ki nga bakola ssente kyekimu n'ezo zonna charities zemulaba ez'abazungu okitegeera anyways n'okwongerezaako ku ekyo it's really funny nti nga yo UN ne Red Cross balina rights nti Red Cross webanga ovuga emmotoka eya UN tebakuyimiriza era ne mu COVID emmotoka ze ezaabwe zatambulanga era ne bwoba osala boda ng'ovuga emmotoka ya UN tebagikebeera mwera nti Congo yabikuka n'etokomoka gold ne diamond kyovola bakati bali mu kutta emmotoka eza UN ne Red Cross tebazikebeera on any border they have a right of way nti bayitawo buki buyisi okitegeera naye ng'emmotoka ezo zoolaba era ne airport ya UN yali enkadde yali airport ya Uganda enkadde eya UN abasajja abo bemulaba abo baleeta ebyokulwanyisa ne batwala ebyobugagga ebyokulwanyisa bye baleeta bye bawa abantu mwezi ensi nze kambabulire osanga e Congo nga ba rebels abali e Congo emmotoka ze bavuga za 2035 esimu ze bakwata za 2030 nga tezinaba na kulowoozebwa kufuluma ninga bo bazirina kati eweebuuza omuntu ali mu kibira eyo mu nsiko oyinza otya okubanga oyina emmotoka ya 2035 n'essimu ya 2030 ebitanaba yadde na kulowooza kufuluma batanze kanzireyo ku live yange naye nga mwebale emirimu gyemukola mwebale kuyimirira na Alien Skin Sami thank you so much okubeera ng'obeera ku mazima regardless oli wankyukakyuka Ghost Empire mwebale kusomesa ggwanga thank you so much kale mami tubuako webalire ddala bannaye Alien tugenda yimirira naye Alien tujja yimirira naye ne Bobby era naye bonna tujja yimirira naye byonna byantuukako byalimu byonna bintuuseeko kati manyi kyenwanisa kabata soko ita excop ono abadde agamba njogera bya bulimba mbadde nsaba omuyite ajje unchallenging anti nze saagala byakuvuma kasita tovuma challenging in a nice way oyo Ghost churchill Churchill Ghost totulimba moloka za UN bwe ziyita ku border yonna zichekingibwa teri kintu kingira mu ggwanga nga tekichekingiddwa oba yaani bagichekinga wali okozeko mu UN muganda wange
Kyetaagisa kukolamu okunoonyereza okumanya erinnya lyo sikusembererangako naye nkutegedde nti gwe Ghost. Kyenkugamba nkimanyi soogera bya bulimba soogera baŋŋamba. Sisuubira. Anyway, nze omulamwa gwe mbadde njala oteesa kugubadde gwa jjo ogwa Alien Skin ekyabaddewo jjo. Ate ogwa jjo lwaki oleeta ebya jjo? Soke tumalirize kino kyobadde oyogerako ekyalero kabaata gwe mulamwa gwe nyina ogwatandise live eno nze nabaddeko sinaba yogera ku kiriwo todda ku bya jjo. Yogera ku kyosanzeewo. Njagala osooka omalirize kino eno nze soogera bya bulimba nze njogera kyemmanyi. Uganda teri Morogo eyingira esala boda yonna neyingira eggwanga eddala. Naye kaakunnyonnyo lwakiziyitawo. Nkugamba nti kyenjogera nkimanyi nti emmotoka ya UN neya Red Cross erina right of way. Tebagikebera. Era nenkugamba nti ne mu COVID emmotoka eza UN ne Red Cross zatambulanga. Nga neza journalist bazikwana. Omanyi lockdown eyasooka n'eyokubiri nga baagananga emmotoka okutambula n'owebigere nga bakugana okutambula. Anti ekyo sinaba kiga naye nkugambye Moroka ekintu kyonna bwe ekitambula oba ekyamaguzi kyonna bwe kiba kiyingira mu ggwanga ne bwe kiba kitya. Tosanga nga Moroka zisobola okujja nga zayo ne ziyingira mu Uganda nga tezikyekingiddwa. Museveni ng'akukkiriza atya. Ekintu ekyamaguzi okimanyi oba tokimanyi? Ekintu ekyamaguzi kye kisasula omusolo. Buli kintu kyonna ekiyingira mu ggwanga kiba kyamaguzi. Kati bw'oleeta bbomu n'ogiyingiza mu ggwanga nga bagamba nti ani yagireese. Muganda wange UN it's a non-government organization. Anti yadde naye bwe beeyingidde mu ggwanga eddala kiba kirala. Kati gavumenti ya Uganda already eba yeeraliikiridde ku bantu abo kiki bayinza okuyingiza oba kyagala kumenya gavumenti yaabwe. Kati bayinza okuleka ojja oyingire buyingizise booseke. Era okebeze bakukebera kakadwake ne bakakasa kikyoyina. System yonga UN ne government eriko it's the same system. Era ne nkugamba nti UN erina free oba erina right of way. Okubanga esobola okutambuza kyonna kyeyagala mu nsi Uganda yokka mu Africa yonna. Chovola babakugamba nti no gold uliriza chovola babakugamba nti gold gwe newobeera ng'oli mu mine yonna tosobola musima n'ojja n'omutunda. Kati no kyali konze kati kyali gold ali sanctioned ne UN. Lwaki abeera sanctioned ne UN? Ghost Empire. Nkuwulira Sami. Omwami ono kyaliko kati nkitegedde ali kulumiriza Museveni mbu yatta abantu. Kubanga toyinza gambuli kyeyingira kiki ekingibwa. Ate abantu ne bayita ku bode Kasese ne batta abantu ne bafuluma. Segedde. Ate nga baba bayiseewo batya abaakulimba nabo kati mundawo oyinza okukkiriza ebyo ebintu by'obulimba. Twogere bwogezi lumu kubanga atujja kukyogamba nti tabitegeera wuliza endowooza y'omuntu naawe eyo kuba nawe ekyoto kirinaako obukakafu olina obukakafu bw'olaze ekikopo ky'oyogedde naawe okakasa na bigambo. Naye nze nkubuulire nze nganze anti Ghost Empire wuliriza Ghost Empire lwaki olowooza nti ekyo kituufu ekyange si kituufu nga ffenna twogera bigambo naawe tolina kyolaze nti kino kyekiraga olina vidiyo gy'osootaga nti kino kyayitawo nga tebakicekinze nawe oyogedde nange nenjogera lwaki olowooza nti ekituufu ekyange kikyamu nze njirina eriwa era ne video nsobola okubeera nze njirina nze nkozesa Kenya nga Moroka eyiseeko eni ng'eyingidde nga tekyekingiddwa ku booda. Sebo wemba nyingira Uganda nkozesa Kenya. Wemba nyingire motoka yange sigala ku bode ebusiya. Wemba nzija nenjikwata wemba nfuluma nenjirekawo. Ate nti bateyingidde. Ebintu okuva Kenya emotoka eyingira ne crossing ne picking Kenya neryoke crossing. Excop kamugamba yakantu. Sente buli kimu okiyisaawo. Excop nsobola okutumya emotoka. Uganda we yatuuka amateeka gye gali tegakola Uganda. Excop nsobola okutumya emotoka okuva UK oba Japan. Wala tomanyi Uganda gyoyogerako. Ompuliriza amateeka we gali tegakola. Emotoka nejja number plate neyita ku boda ebusiya oba emalabba negenda nesanga emotoka e Mombasa. Nenjivuga nenjiyingiza Uganda ng'emmotoka eraga eva Uganda. Kyenjogera nimbo basirimba. Simanyi nze kyesobola okugamba nti ku ggwanga lyonna erina nakyemalira okutya kwabeerako kwennyini ng'essaawa yonna amanyi nti ebizibu bimutuukako kizibu nnyo okukkiriza ekintu ne kiyingira nga takikyekinze byonna ebituukawo mu ggwanga kati babireka Kyovola yafuna akayumba ka bulletproof mwatambulira yamanya nti kati biyingira. Sami kankubulya omusajja aba atudde kusigiringa emwocha sebo gojjo oyingizeyo muliro ate omulala ng'akimanyi nti ogenda kugongera kusigira emwocha tasobola kujikiriza kuyingira nga tekyekingiddwa.
Nkugambye oyo omusajja atavudde mu buyinza teri gavumenti eteredde erinza kuyamba Munnayuganda ttaano. Kino beerawo ng'okimanyi kati buli muntu alimu alyamu kike kubalaba tunakyasobola kugira mu video kubakati obusungu bw'empulira nnyo n'okunnyonnyola abantu. Sesagala muntu ampakanya nga tovuddeyo na kugamba nti kino kye kino. Ogera busungu oze kuyomba oze kunnyonnyola ssebo. Ati era oyiba owuliramu n'obusungu era mu mutima muli nga abantu bawayiriza. Era byange so togireetako obusungu bw'omukulu. Abantu abali wano bannyonnyola sigala n'obusungu bwo oba owulira bungi nnyo genda ku State House entebe gy'oba obulagira. Oba kulala ibyo olagire obusungu bwo. Sina nange nenga ebyaddala Sami nze kyengenda okusembyayo Kabaata Africans ngafa abaddugavu kuba nze Africa yonna ngitwala ng'enseemu. Nze simanyi bana Kenya, simanyi ba South Africa, simanyi bani, nze mbatwala nga ba Africa. Era omuntu mubuuza where from Africa are you from okitegeera nga saawudde nalyoka ngamba nti nva Kenya. Then ndyoka mubuuza ku byemmanye Kenya, we South Africa naye ne mubuuza ku byemmanye South Africa naye nze ngitwala ng'enseegi. So sigenda kujjamu Munnayuganda oba mu Tanzania oba wabula ffenna nga Abafirika tulina okuzuukuka tumanye nti ensi zaffe engagga nga bajjajjaffe we baali bakimanyi. Era kyobulaba nti abazungu abo we bajja waneeno kyabatwalira ebbanga ddene okukolonizinga Africa olw'ensonga nti abaddugavu baali bamanyi ebyobugagga byabwe era nga babatta. Kyobulaba Abafirika babayitanga Africans are hostile kuba babattanga. Era ekintu kyekimu Kabaata nga bw'onaava mu kyalo n'ojja e Kampala n'onoonya ssente n'ogula poloti n'ozimbako ennyumba n'ozaala abaana bo babiri, omuntu najja n'ayagala okujjawo, omanyi obusungu bw'obeera nabo ku mutima ogamba mbabuulire mumala kunzita. Naye temugenda kunzita ku kiki enkoledde baana bange. Eyo feeling eyo gy'obeera nayo kuba ekintu ekyo oba okikoze eki oba okikoleredde ngera okiriza mu mutima gwo nti kyange era kirina okuyamba n'abaana bange n'abazzukulu bange bagenda okukola ki okuddako. Kati yeyo gwe mutima gwe gumu gwe twalinanga ng'Abafirika kuba already twali tumanyi kiki tulina waneene waffe, naye abazungu ne bajja waneeno n'abo Abawarabu ne batusiruwaza ne batufuula nti nno tuli basiru nnyo era tuli baavu. Kivula batuvunamira amawanga amalala ne batulimba nti nno gundi Amerika agambye agenda tujjako obuyambi nenga buyambi ki bwogenda okuwa omuntu asobola okulima emmere ewuwe n'alya. Kituufu. Buyambi ki bwogenda okujjako omuntu agenda okulima wali eri molinga alime vanira alime omululuuza afune eddagala. Kitegera so tulina okukkiriza nti tuli bagagga era abantu abazungu tebalina kutusiruwaza, tuli bagagga, ensi zaffe engagga. So bwe tunaamanya ekyo teri muntu agenda kujja wano kutusiruwaza. Era ne bw'anaabeera nga politician kyagenda okujja okusaba kalojja mugamba nti waayi wane waffe waliwo uranium, naye uranium ono ogenda tuyamba otaffe okufuna amalwaliro n'enguudo ennungi n'amasomero amalungi ku kitundu kyaffe. Kitegera bifunga tunaba kugamba nti no tukulonde wani waffe busi yatumanyi tulinawo amafuta, wani waffe jinja tukimanyi tulinawo ebiyire bireeta amasannyalaze, ogenda kutuyamba ota n'ebyobugagga already betuyinawo. Kakati saawa zino Bobi Wine omulimu agukoze nti kati Amerika weba yava mu Museveni kati asigazza abantu bamwere mundu senga tubadde bagezi twandijitunuuliza China eno yeri kati okusuuta Museveni era gye yeewolako luyedi nagendo laba amawulire Uganda awo mbusimanyi mbu Abachina babafera amafuta batwala airport yaffe ne tusirika ffe tukimanyi airport yatwalibwa ne tusirika neka kati era we bagize golodi oyo omulaba era kampuni emusima wa Abachina kati be bakukutane Museveni oyo era China eyo nayo yeetaaga okulumba eyo China eyo we nafuna obudde bwange obulungi. Sami ebyobugagga byonna byowulire sawa ya kakati ebikubaganya abasajja amatama tebakabira bakati omusajja Amini yabagamba
Amini yabagamba nti bannange katugira tulya kukopa amafuta n'ebisigadde abazzukulu bali bikola ki bali biryako ekyayekeza Amini mukama wange tekyali nti yali atta abantu ekyayekeza Amini byali ebintu bye yazuula eby'obugagga era n'atandika implementing resources ezigenda okubijja mu ssente era ssente ze yajjangamu era yaziteeka eri eggwanga. Amini ye president yava ku Uganda nga tebamubanja yadde 10 ate nga bw'osoma ebitabo bye bawandiika bagamba nti Amini ye president yava ku president nga abanjibwa. Amini ebintu bye yakola teri president yali abikozeeko ku bonna ababaddeko. Omuntu eyagezaako kubikola yali Obote ate n'Obote yayongereza ku bya Amini bye yali atandise. Ate nga Amini naye yali musajja mugezi nnyo era yamubuusa yali Gaddafi yamugamba nti nkubuulire oli musajja mugagga. Amini we yabeerera president Sebo Kabaata Kampala capital city yali esinga ne Malaysia okubeera ey'akabi. Yali esinga ne airport yali esinga eza mu East Africa nga Uganda esinga Dubai okubeera ey'akabi. Era Museveni ebintu bya gundi bya Amini byakubye ebiraka talina kyakoze. Uganda yali ensinga nnyo kati bano abaana basinga okubeera wanene ku social media ebintu ebimu tebabimanyi ate tebaagala na kubiyiga. Yayagala kimu nti ngenze mu restaurant erabika obulungi nkubye ekifaanani nkubye emmere nungi n'entimba. Gwe Kabaata walaba ku byaji by'emmere okyabirabawa mu byalo n'ogenda abazadde bakubyaji ng'emmere ebeera omwo ayina ebijjanjalo nga waliwo ebijjanjalo ebyenva n'ebyensigo ng'ebyenva bibaawo n'ebyensigo ng'era woba ofumba bagamba awuli nambaale muleke wansigo nga byajjula wali byo byansigo baabijjako naye kati ebaddira ebyensigo bye bafumbako. Uganda yaliko World Seed Bank. Omanyi kye bayita World Seed Bank okubanga gwe ogabula ensigo mu nsi yonna okubanga gwe ina first generation seed eri organic ng'omuntu newabanga alimira mu muzira esobola okukula n'ekomawo. Yewe byonna byafiirawa anti nga olaba nti bajaji yajjira ku bukadde 2.5 ng'azikola y'omu naye kati eri ku miliyoni 5. Kyonna ekiyamba omunaku bakikujjako access baagala kubafugira awo mu butamanya. Kabaata byafa emyaka 4 emabega. Emyaka kitegeeza NRM gyebaddewo gyonna terina kyekozeewo. Ng'okirabawa okujjako okutta obusi byonna ebyaliwo. Okirabawa ekintu ekiri mu Uganda Kabaata tebakyakaka muntu kubiraba. Okitegedde tebakyakukaka. Gwe woba oli awo ng'ogamba oli comfortable ng'otambulako ogenda mu ddwaliro erikuliraanyi ate nti kati mufunye chance ebisinga ffe abatambulako mawanga ag'enjawulo tubibalaga. Natuuka wano e Seychelles ekibuga kyabwe bakiyita Victoria ye capital city enkulu babituumira kumu Uganda abo ne batuuma ennyanja yaabwe ya gundi ya Nalubaale bagye batuuma Victoria. Bonna bafunira ku obwetwazo omulundi ogu ne kabaka waffe wano n'awanguka n'agenda e Seychelles ne bamukuumira eyo. Bonna nga naye Seychelles etunulwako kati. Ojjukira Bobi Wine we yali ng'azimbira Ssuubi akayumba mu musenyu. Eyo bagita Buffalo Beach zezimu ku beach eziri e Seychelles kazi eri mu Africa eri wano geno nonyeze ku passport yayo ensi kikumyaga nga tosaba visa mwe muli ne za Europe. Naye nga bonna Abangereza babakwatako lumunga batambula eyo ne bazuula ennyanja yaabwe bo Victoria ne bamutuuma ka capital city fene tutuuma ennyanja byonna byali byebimu. Naye n'osanga na wano omuntu asomyeko asobola okuddamu ezo ensonga n'azitunuulira ezo byowulira ezo enfuddo ezaali emmengoloza zaakulira Uganda zaava Seychelles nga bazizza ne kabaka
kubeba kansokenzeremu ono Proud Musoga katini wano Proud Musoga Uganda si ntunde. Uganda yetaaga omuntu kati nga bw'olaba Bobi Wine wadaba mubagamba nti Bobi Wine tasobola kufuga. Bobi Wine alinga bw'olaba Amini. Kankibabuuse ekyo. Nti Amini bwe yajja mu bufuzi Kabaata. Yasooka n'agoba ekintu eki. Kitali mugwira agenda kuddamu kola yadde 10 okuva mu nsi ye. Wabula ekintu kimu kyokka ekyamulema okumanya nti abantu bagenda okuteekamu ebyo ebintu abagwira bye bakoze tebamanyi strategy plan nga bwe yali. Era ye omusajja owe China yali mugezi waliwo president we China eyakwata aba China n'abatwala mu nsi z'abazungu ne basoma n'abakomyawe n'afuna buli kimu kye basomye eri n'akireeta eno ne basomesa aba China. Kakati ekyo abantu abasinga kye batalaba mu Bobi Wine nti ye Bobi Wine n'akeera ku makya n'afuuka president wa Uganda nti ye asomyeko era atambudde. His mind is exposed. Nti tagenda kutambula butambuzi ku exposing mind ye nga Amini nti yagendanga ne yeegomba nti yagenzeko mu America n'alaba ekintu n'akyegomba n'agamba nti ne kino nange nkyagala nkyagala ewange n'akireeta. Yayagaliza nnyo ensi lwakuba baali bafulabako buki bulabi kuba yagendangayo n'abikola ki n'akiraba naye Bobi Wine already his mind is already exposed. Talinga bola n'alaba Muhoozi nti Muhoozi his mind is already exposed naye tasobola kuleeta kintu kyalabye eri waneeno waka kuba yalina system y'abazungu. Gwokimanyi bawaako abantu ebibanja mu Kampala. Osegera ye already yatambula nayo yakukuma abantu nti baavu naye Bobi Wine system eyiye eringa ya Amini nti nedda buli muntu alina okugwanyulwamu mu kino kyendabyeko ekituufu kyayina. Abantu abasinga tebasobola kukola ki kyokola banze Bobi Wine okunsendasenda yaŋŋamba Museveni wavaako ngenda kukola comedy store eyange. Nange nensuula wakatambaala kalealakola comedy store eyiyo ngeri yagwa. Bobi Wine we yaŋŋamba jatuge tulwane nesingenda mwegata nagamba ogenda kukola comedy store eyo nengamba kale ate kyekinkozesa comedy agenda kukola comedy store eyange. Nemulekawo nenga akasooke tulwane nengenda mu nsiko ekalangala. Singa President Museveni yakwata ebintu ebimu n'abiwa abantu ku bwereere ebintu ebikolebwa wano kati nga bw'olaba amasannyalaze amazzi amasomero n'agabakolera agasomesa abantu the reality ng'ovudde ku gana agalimba abantu amadiini n'agagoba okitegeera abantu singa tebamuyinako buzibu yadde singa talina yadde nabajja mu opposing nze nga nina amazzi gange mu nnyumba n'amasannyalaze ga bwereere nga nina ne programu za TV wane ezinsomesa business nti nsobola okukola business nsobola okulima lumonde wange ne mutunda mu UK kuba UK lumonde wa bbeeyi tebalina nnimiro talange enkuba munnyo Sega nze lumonde wange ngenda mulima mutundire ku online omuguzi connecting naye nga bw'onalaba zino zi Amazon nga bw'onalaba zineno zi eBay nga lumonde w'omutundira ku eBay ne Amazon. Omuntu singa ateekamu maanyi kulima lumonde amasannyalaze alina ga bwereere amazzi alina ga bwereere teyeta irrigation asobola okukola ki okufuuyira ebintu bye byonna byalime bro singa abantu tebamuyinako yadde buzibu. Eriyensi ezigaba amasannyalaze g'obwereere tezigenda gagaba kuba tezigayina. Uganda tuyina ennyanja nnyingi ezisobola okuwa abantu amazzi ag'obwereere. Abaata okitegedde ekintu ekyo. Ensi ya Uganda muve ku bino bibagamba musanyi walungi yewammwe musanyi ensi ya Uganda atuzze mazima nsi nnungi nnyo nyangu kukula. Sebo kabata Uganda uranium ave Uganda yakisa Russia. Hey. No. Still ave Uganda yazimba enguudo eziri e China. N'amasannyalaze gennyini
gakulosinga ne gagenda Rwanda gogola bebikonde bibyola bebikuyitako uranium ave Uganda agende Russia na yakisa Russia nenge Uganda amasanyalaze mu byale bimu abantu tebagakola ki teri agalina yera bira wane jinja buli omwase emberedde bikajjo ne factory ngendo lamuka wali amasanyalaze ga uranium bayina amasanyalaze agava mu toilet bayina amasanyalaze agava mu biyira kakati simanyi lwaki obosasuza omuntu amasanyalaze nga ne kazambi gwavaamu amuvaamu osobola omuyigiriza bwakolamu amasanyalaze n'agafuna mu nnyumba Ngera ogenda kunsanga sebo ku street ngamba government mbi era onkuba amasasi obonsibe kati yabaletera yaka bwakubale buli unit leo semene amanyidde bana Uganda gwe butufu tukengana Uganda buli wabanange kati betwino terezo okufuna ebyo byonna byemogerako gochimanyi waliyo n'envaako y'amasanyalaze gye nasanga e Uganda Ghost Empire bona abasajja bali mu system nga bolaba abo abasajja abakulu ba Moses Ali bani bonna abasajja abo abakulu balina okukkiriza nti okay kati tukuze Kabata tubeera ne bajjajja baffe akula okitegera tetumutta wabula tumubudaabuda ne tumufunira n'abantu babeera nabo wakane tukiriza nti waliwo Kabata alina ebintu byataddewo mu bulamu era tusobola okumukkiriza okubeera head of family okitegera kati ekintu kyekimu abasajja bano balina okukkiriza nti kale bane tukuze era obwongo bwaffe bukaddiye tetukyasobola kulowooleza ate bantu bali mu myaka mito okutusinga abantu abali mu myaka egy'abaana betuzadde Okay. Nebagamba nti kale kati Kabata nawe kwata otambuzemu ekintu kino kuba nawe ina abaana era ogenda funa n'abazzukulu. Kati katulabe nawe bona atambuza ekintu kino tulabe abazzukulu bo n'abaana b'engeri gye banaakujajingamu. Ekintu kyangu nnyo. Ekitegeeza si kintu ky'amaanyi nti oba kuvuma oba kulwanagana no ekintu kyangu nnyo nti no kakati Bobi Wine tukulaba olina potential kwate ekintu tambuza mu maaso genda mu maaso. Muddembe mu mirembe nga tewali yadde kulwanagana tewali yadde kola ki kale katugambe kale muhozi gwe ina potential nawe kwate emyaka ebiri wetu abantu tosobola katulete Kyagulanyi nawe wetu abantu tasobola katulete Kabata nawe wetu tasobola katulete gundi kutegeera nzaawo kitegeera nga teweemalidde ngali mu nnyumba eyiyo. Okay. Kitegeera kuba obeera mu nnyumba eyiyo amateeko osobola okugawa n'ogamba nti leero tetugenda kulya nnyama era tetugirya. Omukazi ne wabaaga agambye nti alina ssente mu nnyumba era ogenda mugamba nze ngambe tetugenda kulya nnyama. So tosobola kutwala ggwanga nga nnyumba yo gy'osalirawo nti tebagenda kulya nnyama. Notandika okusalirawo abantu abasukka ne mu millions and millions nti mwena temugenda kulya nnyama. Kiba tekiri oba oli ero libafuga bbi. Kali bana basajja batufugira mu fuga bbi mu maanyi ag'ekitalo. tukiwona ekiti ekyo kyonna Ghost Empire kubanga tukulidde mu buwambe n'abaana baffe bakulire mwene embeera y'obuwambe. Abantu kasita banaazuukuka ne bamanya nti emmanju waliyo golodi waliyo amafuta waliyo uranium waliyo diamond waliyo biki nze sisobola kufugibwa kubeera mwavu myaka 5 ng'emmanju wange waliyo obugagga Kabata onzita olwo omusimye yuutya omuguzi zaani onzita nemanya nti ensisi njivuddemu otwale ebyange naye nga nze togenda kunfula slave ng'ate ndi mugagga togenda kujja kuntegeerera ku by'obugagga ebyange sigenda nze eri makasooli wange sebo gw'ova eri ojja otandika okuntegeerera ku kasooli gwe nnimidde emyezi 3 ongambye nti ogenda kumpa nusu 2 buli kilo. Ne baba sajja kasooli agula layisi kilo ya 2 omuntu alifuna ddi akasente
Leon Sebo gambo otya? Mujewale ko basebo. Kale Sebo nawe jewale. Mwebale ewereza ggwanga na kuteza ku miramwa egiyamba buli munansi. Nawe tandikirawo tulabe kyoteesa. Kyenteesa kya mukisa mulungi nti ssaawa yakati tuli ku national cause eyamba buli omu. Oba oli wa ruling party oba oli wa opposition kuba kati kino kikwata ku buli munansi. Waliwo ekibuuzo ky'obadde olibuuza nti kati tukoze tutya okola ki? Okutaasa eggwanga okutereeza eggwanga. Ssaawa yakati ekiriwo just President Museveni alina kuwummula mu mirembe kuba kati tewali kikyasobola akyuka ng'akyali mu buyinza. Yanti aganye ebyemirembe kati tukole tutya? Ssaawa yakati bw'aba aganye ebyemirembe tetugenda amuforcinga wabula tugenda akola nga Nuupu kyegezaako okola nti gavumenti bw'eba eremereddwa okola ffe ng'abantu tujja atandika okwesonda tuzimbe amalwaliro agaffe eyo abagabi b'obuyambi gye banatusanganga kuba ssaawa yakati gavumenti erina kyekyasobola akola. Nga sente muzijjeewa? Sente tusobola okuzefundraisingamu ffe nga banansi. Leon Times ekintu ky'oyogera kituufu era strategy nze gye nali njogeddeko emabega emyaka ng'esatu emabega kuba nze nali mu people power bantu bonna bakabaata tebammanyi nze nali musajja wa people power era nali mu Eastern Uganda. Ngera ekintu kye nateeka mu people power nga mbagamba ekintu kimu bonna ba foot soldiers abali diaspora abampeerezanga ssente nga mbagamba ekintu kimu nti engeri gye tusobola okukuba mu gavumenti ife kwekolera bintu nga ffe abantu money ne tugamba nti tugenda kuzimba eddwaliro era ne tugamba tugenda kusonda ssente tuzimbe community center nga erimu sports center nga tugenda kupromotinga talents z'abaana tubakwate tubakwale mu nsuku ezisigadde nga ba professionals tubatunde the money ze bagenda okukola tuzirobinge tuzireete ewaka tuzimbemu ebintu ebigenda okukuba government with action si bigambo. Yes, that is it. Kintu ky'obadde oyogerako. Ssaawa yakati kyetusigazizza kuba tusigazizza okukola kuba kyetusigazizza emuntu tetuziina naffe niba tuba tuziina tetusobola akiwagira because kimanyiza kitwaffectinze. Exactly. Nyinza n'omaliriza nga nange ngendeddemu bwe mba sigenze nga n'emikwano gyange gigendeddemu ate n'otagusa goal ate nentagusa goolo oweeva goolo eyinza okuba egguse naye ng'ate mu kwagala okuzimba nzimbuludde. Okitegeera ekintu ekyo. So ssaawa yakati tulina kutunuulira social and human capital nti bwe tuba tukungaanidde awamu ne tugamba nti ssaawa yakati tuli ku fundraisingira this cause tugimala ne tugamba nti kati lino ddwaliro ly'abakyala sente ze tuli kusonda oba tuli kuba Kivulu oba tutegese concert sente ezivuddemu zigende zigule eddagala libeere engero ligenda ayambanga abakyala. Jjukira lino eddwaliro bwe liba litandiise abantu batandika okuteekayo akasente akatinitini naye nga si kangi nnyo. Weeyabe nti ssaawa yakati tulitunuulira nti twagala amalwaliro nga omuntu ne bw'anaaba talina ssente naye ng'alina abantu abamweyimirira ne babeera ne kye basingayo basobola omuwa obujjanjabi n'alabika nti akolebwako kuba you may find nga abantu abamu abalagajjalira mu malwaliro ne bafa ne babateekako ddagala ng'oluusi bandifuuse ekyomugaso enkya naye nga munnaaye teyasobola kuba na buyambi teyasobola kuba na ssente essaawa eyo abasawo ne bamulagajjalira n'ava mu bulamu bw'ensi. Ate nga lini nga tutunudde mu bintu nga tuvudde mu byokusaaga ne tudda mu byaddala ssente nyingi ze twonoonera mu bintu ebitalina makulu. So nga bwe tugamba nga ffe nti abatuuze katukole system eyaffe lini nze nina ekintu kye ntunuulira mu basajja nga bw'onaalaba Guinness company oba emyenge egyo ne companies ezisigadde abasajja babuildinga foundation kuva almost like 18s 40s companies awe paka nakati zikyarunninga. Okitegeera
bafa n'abaana be bazaala ne bafa n'abazzukulu ne bafa naye kampani ekyarwaninga era abazzukulu they still benefit from that company. So that is the system naffe wano ze twetaaga, people they need to adopt. Yes. Whereby sente nyingi ze tusondera abantu mu bintu ebyokuzannya oba ebyokusaaga, whereby nti wetubanga tusobola okusonda sente ezo olina agamba nti netugamba nti no tetugenda kusonda sente wabula olina agamba nti nguze obusawo bwa sementi 10 era ne butuuka ku ground, nguze nguze anything ne kituuka ku ground. Mu bantu bennyini ngaffe abatuuze tulinamu abazimbi, tulinamu abasomesa, tulinamu ba doctors ate abatalina na mirimu. Nange mwenyini ndi doctor era nkola daga mutima nga nkozesa habo era ne tukola the same organization nga bolaba abasajja we bakola UN. That is musajja people abasuka ne mutwalo employees. Musajja oli side ki kuba in fact sawa yakati we need such people like you, cause bwobanga oyogera ku UN, those are some of my work plans. Oluvanyuma lw'okulaba nga government yawana failings, because right now we are looking at okuteekawo international bodies naye nga ebesinze Uganda, nayo bagambe nti yava Uganda naye nga eri built through social capital. Cause right now oyogedde ku kyabasawo, nze nakola medicine ntabula ddagala lya mutima ate nga nkozesa herbal medicine ate ne guwona, but right now I'm looking at tukoze tutyo okuteekawo organization ng'egenda ku supportinga innovation n'okuprotectinga abo abagezaako okuba ne bye bavumbula baleme kusibibwa poliisi, kuba sawa yakati buli avaayo bagezaako omusiba abanga aziiza omusiba. Twetaaga body eri built through social capital, nga bw'olaba nti sawa yakati Kyagulanyi yavaayo n'abuildinga social capital ye eya politics nti protectinga abo bawambiddwa. Sawa yakati naffe kyetwagala mu economics and development nga ffena tuli wamu together, because when you go in health laws, ND eterina rights egaana muntu ukola ddagala wabula erina rights emuregulatinga. Ekyo nkiddamu, UNBS terina right egaana muntu ukola drink oba kuma muntu logo ya UNBS wabula erina right etuula ku mmeeza wamu n'egamba twensuwalinze tutya public health through effectiveness of manufacturing your products, wabula terina right emudinayinga. Kati ekyo twetaaga sawa yakati okukozesa abantu tukwatire wamu. Kansokenzeramuko onabadde agamba you are just dreaming about it but they can't accept you to build hospitals in Uganda. Of course they can't accept you to build the hospitals in Uganda if you don't work with the system. Naye nze kino abantu kankibabuuse Lynn by the way nti mu Uganda organization esinga okubeera enjavu ya security. Organization ekyasinza okubeera enjavu mu Uganda ya security. Kituufu kubanza naliko mu police barracks. Okitegeera. So kakati bw'obanga oyagala okukola system otambule nayo, you have to work with the people in the system kuba baavu. Kati bw'oba olina ssente osobola okubeera gavumenti mu gavumenti eya Uganda, kyobola abantu bakugamba nti nno Museveni afugaani. Why? Nze mbeera ne ssente nga nina investor oba omuntu ava ku Entebbe airport nsobola okufuna patrol egenda okumujja ku airport paka wagenda okusula. That is working with the system. Ate omulala tasobola kukikola. So if okuzimba amalwaliro n'amasomero, still we need to have the people in the system okubanga tusobola okukola ekyo nti those people they will be on the payroll okubasasula okubanga asobola okuteerawo ekibegabega kye. Abantu abasinga kye batasobola kutegeera. That is the system, that is the politics, that is the religious, that is entertainment. That is how it is played. Nego you have to understand the system era nomanya nti nina okukola n'abantu abali mu system. Nga era Museveni bwakola n'abaki ne ba pastor n'abasigadde bonna abali mu system. Teyabalwanyisa teyayomba nabo teyakola kiwabula, he works with them.
Officially. Era Yes. ku payroll ye kwebali. Yes. Tokola banti pastor ajja n'akulimba nga takugambye kituufu.